Saboso kweyaniriza ku bantu abo abatukyalidde olwaleero oluvannyuma mbeeko bye nkubuuza weewaawo kale. Waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kale musawo eradde nnyo musawo bulungi musawo musibye mutya musawo amakulu tetugasanze mu buzibu. Mwebale Kalanja kuba nange mukakubireko engalo abenaza. Kakati Dokita njagala osembeze bulungi akazindabyala okumpi n'omumwa. Ebyafuddeyo nzisabitegedde abantu boyise aboogemye gwomanyi babadde bafaanana. Njagala ompe ku ripooti engeri gye babaddemu awo we naasinziira okubaako engeri gye mbakwata. Abantu bano yes majority tebadde embi naye nsanzeemu abantu babadde babiri omu yalwala obulwadde bwa tokative. Yongera ku ddoboozi mwana wange mpulira ebifa eyo. Daddy omu yalwala obulwadde bwa tokative. Obulwadde bwa tokative ye daddy kitegeeza ki ekyo? Kwogera nnyo. Kakati oyo tukoze tutya? Ye muwadde treatment eya microphone tik ate owokubiri omulwadde owokubiri daddy yes ye yeeraliikirizaamu linda kuyinza okutula omuntu wano notandika kaaba nesenzeka yeki okubweraliikirivu buvaawa daddy obulwadde bwe ennaku zino obulwadde obubaddewo yalwala obulwadde bwa kiyimba hepatitis B. Abange engalo serinnya eryo kiyimba hepatitis B. Ye daddy kitegeeza ki ekyo? Bulwadde bwa bukwata ku mutima. Ye daddy Kakati olwo siri nnyo musawo sibitegeera bulungi. nagezesaako contactinga mukwano okontaktinga kitegeeza okubaako omuntu gwokwasaganya naye. Ye daddy yaliwo oyo Dr. Flower atagira waatya wano? Dr. Flower daddy omanyi engeri gyatambulamu ennyo. Yes abazungu abo tebasobola kwogera linnya eyo erya Nakimuli otyo ne bamuyita Dr. Flower si Dr. Nakimuli ulira fiizi otyo. kakati bwe nagezesaako okwogerako naye nagamba nti omulwadde oyo abadde amumanyi eddagala lyalina Halima Queen. Kakati ekyo bayita referral oli arifaringa oba ekesi gyawulira nti tasobola mu nnimi olw'ekisawo abaako omuntu gwagiweereza n'agisobola. Kakati Dr. Flower yagenda okuhandolinga kesi eyo era dadi wenjogerera amaze okutuuka mu ggwanga muno ati atambula nnyo. Anaatera okutuuka tube n'essuubi. Kakati nze mbuuza nti buli omu mumu akyajjukira kalayenga toze oliyimba singa mukyali awo taata mulungi wangi nga tannaba kujjukira kalayenga toze. Nsabukiriza enkola yaffe eno taata ffe bantu abali mu Uganda muno naye nga tuli basajjufu ffe tetuli mu batoma naye twagala tusiime kakala kano ke bataddeko ako era buli omu bwejogeddeko ne Honorable Kifuuyo nawe nankabirwa ate nga wano ababaaba waffe wangi ewaffe nababaaba otyo abasiime ne Hajisa nsana jangu sima aba Why I'm waiting on you.